Mukwano gwange nkwaniriza ku Hope in Christ Ministry. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe ow'Oluganda. Akubuuzaako amannya yenze Kabwana Frank. Olwaleero twogere ku butamanya. Mu Bayibuli ekitabo kya Koseya essuula ey'okuna olunya olw'omukaaga, Katonda agamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Omuntu yenna nga talina kumanya amaliriza azikiridde. Era abantu abamu bakola ebintu mu butamanya. Oba oli awo ng'alowooza kinaamuwonya oba kinaamuwanguza oba kinaamununula. Mu butamanya ate ne kimaliriza nga kimusse bussi kubanga akikoze mu butamanya. Mu Bayibuli ekitabo kya Yeremiya essuula esooka olunyiriri olw'okuna wagambibwe wati, awo ekigambo kya Mukama ne kinzijira olw'okutaano nti bwe nnali nga sinnakubumba mu lubuto nakumanya, era nga tonnava mu lubuto nakutukuza. Nkutaddewo okuba nnabbi eri amawanga. Senga omuntu oba okimanyi, mu nsi muno mwe tuli, mu bulamu buno bwe tuyina, nti waliwo Katonda eyakumanya nga tonnaba na kubeera mu nsi wano, nga tonnaba na kuzaalibwa kuva mu lubuto lwa maama wo. Ebintu ebimu tebyanditutiisatiisizza, tebyanditukanze, tebyanditumazengamu maanyi, tebyanditumazengamu ssuubi, tebyandikulemesezza kwebaka, tebyandikulemesezza kulya. Ebintu ebimu tebyandikulemesezza kugejja, kuseka oba kubeera na mirembe. Kubanga oba okimanyi nti waliwo Katonda amanyi okusinga endwadde ennuma, okusinga omulaba mpalana, okusinga olusozi oba embeera eyimiriddewo ng'olusozi mu bulamu bwange, okusinga omuyaga ogusiikuuse mu bulamu bwange. Waliwo Katonda eyakumanya eri embeera eyo embeera gy'oyitamu, eri embeera eyo kugolokokeddeko. Waliwo Katonda eyakumanya okusinga eyo embeera ekulabya obulabi mu nsi muno. Weewunye nno yo ekutandise oli mukulu oba ekutandise oli muto, ekutegedde kati ne waliwo Katonda akumanyi. Ayogera mu Isaaya essuula eyana mu emu olunyiriri olw'13 nti kubanga nze Mukama Katonda wo nakukwatanga ku mukono gwo ogwa ddyo nga nkugamba nti Totya, nze naakuyambanga. Oyo Katonda akumanyi, toteekeddwa kutya mbeera yonna. Ebirala byonna ne bwe bigolokoka bitya, oteekeddwa okukikkiriza munda mu ggwe nti waliwo Katonda eyakumanyi okusinga omulaba oyo nga tannaba kukumanya, okusinga obwavu, okusinga endwadde, okusinga embeera eyo enzibu gy'oyitamu. Katonda akumanyi nnyo n'okusinga ekyo gwe kyotya. Era ayogera mu Isaaya essuula eyana mu 3 tandikira ku nnya olusooka nti naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama eyakutonda ggwe Yakobo, osobola okuteekawo erinnya lyo, era eyakubumba ggwe Isirayiri, nti totya kubanga naakununula. Nakununula nakuyita erinnya lyo, oli wange, oli wange. Kawulire, totya, oli wa Mukama.
ebirala byonna just bikuwalampa buwalampi. Tebinnamanya oli waani, oli wa Katonda. Dawudi kyava agamba nti mu Zabbuli eya 23 kuva ku nnyolusoka nti Mukama ye musumba wange nange seetaagenga. Nange seetaagenga, Mukama ye musumba wange. Bino byonna ebireekaana bireekaanira ki? Nga ne Goliath yafa jjinja. Bugembe n'agamba nti nafunye enjogera, njogera kimu n'ekyo kijja kuggwa. Kijja kuggwa why? Kubanga kimutegedde butegeezi kaseera buseera. Waliwo Katonda amumanyi era yamumanyi, amugamba nti nakwata ku mukono kubanga oli wange, naakuwanguza. Nsaba Mukama akumpangulize kubanga ye yakumanya nga n'ekyo ekikugolokokeddeko tekinnakumanya. Kikwesibako bwesibi tekikumanyi. Tokogga, tova ku mmere, togwamu ssuubi, togwamu maanyi. To giving up. To surrendering. Don't retreat. Essuubi lyo libeere mu Katonda kubanga yakumanya tonabeera mu nsi. Akumanyi, agamba Totya. Oba muliro, oba muyaga, oba mataba, oba ki agenda kubeera wamu naawe. Tukiraba Misa Kisadduka n'Abunego yali nabo mu muliro. Danyeri mu bunnya bw'empologoma bamusole nga balowooza zigenda mulya, yali naye mu mpologoma. Naawe nkikusabidde Mukama abeere naawe mu mbeera eyo gy'oyitamu. N'embeera ekitegeere nti ekutegedde butegeezi ne waliwo Katonda yakumanya before nga tonaana kubeera mu nsi eyo oba mu bulamu bw'olina. Kama akuwa omukisa.